So kaakati pavers muziraba tuzikyusizza kkala kubanga wali abantu badde bazirinyirira nnyo nga tezanguwa kukola ki kunyirira. Kati tuteekako kakkala kano ekkala ebeere nga tekubuzibuwalira kulongoosa yatuzeme tuzireka mu kkala eri omuntu obeera awantu nga wantu wayonjo nnyo 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 nnyo. Abantu abasinga tebaagala bikyafu ate byakukuuta pavers ate biki nti wano oyerako buyezi ne ka brush ko oba n'olweyolo. Kati eno ye garden ka green ako koolaba eno ye parking nibalage bulungi temukitya abantu bakyalongoosa. So kati eno ye main entrance. Eno ye main entrance. So eno ye sitting room ena shade yayo wali a balcony yage bulungi. Eno ye balcony ya sitting room. So kati eno ye dining. Eno ye dining. Eno ye balcony ya dining. Ne balcony era esobola n'okuyitawo. Then eno ye sink. Omuntu bw'aba agenda kulya wanajja wano n'anaaba engalo. Buli kimu ndowooza mukiraba kikola. So eno ye kitchen yaffe. So eno ebanga kitchen island oba lisiivingira nga batwala mu dining. So wano wa fridge. Kuuka yaffe eraga wano. So kati kano ka vacuum ya Hisense kati yeriko emirabu mizimukka. Kuuka bweya. Omukka gulaga omwo. Bwekayira ne kajjula bajjamu ne bateekamu obulala. Tewakyali biri ebidumu ebitwala omukka wabweru. Byo bibeera ku masomero kati. Tebikyabeera mu mayumba. Batetemulaka Hisense. Ye model ko kati. So ndowooza tugende tubalagako ne ku bisenge. Eyo store. Eyo store. Eno store ya bintu byo. Oteekamu butungulu, nyaanya, cabbage, buli kimu okiteekamu. Shopping. Bali na majate engato tunaziteeka mu kiyungu. Eno store. Ya kitchen.
so ogwo omulyango gugenda mu manju naye tujja kubetolooza bagulabe bulungi oba nsobola okugulawo n'ogulaba so buno bwe butwala emanju ono twateekawo kona omuli so muno osobola oterekamu ebintu byo oba manda so muno musulamu mukozi so eno ye tanka yaffe enyumba gyekozesa reserve then kati zino ze boys quarter lino fumbiro lya wabweru zino ze enyumba ya askari eno ye toilet na toilet ye wabweru ekyo kisenge eno kitchen ye wabweru bibalagirwa kuba nti tukyakola kati ebintu ebikola eri tukyabitereseeko naye tugenda bijjamu kati tubalageko munda balabe ku bisenge eno general bathroom aba wano mu sitting ne dining bagikozesa kati eno osobola okubanga abantu bateeka mu ngatto bateeka bushulaka osobola ogikozesa nga shulaka osobola okukafuula nga kagundi ka reading room nobeera ng'osomera awo obunovo bwo so kyoyagala kyogikoza kati eno ye bedroom esooka eri self contained bedroom esooka eri self contained so nga bwembagambye nti ennyumba mpya tuli mu kukola bufinishing butachezi butono tugenda nakuteekawo awo water heater tuli mu kukola final touches buyinza okufuna omugenyi kyoyagala oba mugenyi oba mwana mulenzi akuze osobola omuteeka eno nga toyagala abeere bweru so kati twambuke waggulu so kati wano twambuka waggulu amadaala tegamenya n'omwana agambuka abamu bakola obudaala nga butini nnyo naye olaba sayizi ngazi so kati wano eno sitting room yewaggulu erina ne balukoni yaayo wano
sitting room ya waggulu. So eno yonna balcony. So oli ekisenge kiri asobola okubeera awo nono n'abeera wano. Ndowooza olukuubo olulaba tiruli spacious enough. Wano n'ojja wano mu kisenge ekyokubiri. Nakyo kiri self content. Tugenda kubateerako wano eno ka glass. Final touches bwe bubulamu naye obwa lunaku lumu. So wardrobe ne wesiddamu ndowooza kuzigula. Banzirabye. So nene ekimala. So eno ye entrance egenda wano wabweru. So luno lwonna lukuubo. Kati kino ekyo kisenge kibadde kyaku. Wano ke gundi ka waggulu ka kitchen. Okay. Ka kitchen ka waggulu. Abana aba waggulu bw'oba oyagala ka chai. Ya, osobola okujja okwefungira. Bw'oba tokaagala oyinza okafuula oba ka reading room ko oba ka prayer room waggulu. Naye twateekayo kafumbiro ka waggulu. Nti aba wano basobola okukola ki? Kati kino ekisenge kyakusatu. Nakyo kiri self content. Bw'otayita tugenda teekamu nteeke. Tuli ku final touches kati. Obwo tugenda okukisingamu nga tukuwa nnyumba ye ewedde. So olukuubo olulaba. So kati wano tujja kasitoowa ka waggulu. Osobola okuteekamu n'oteekamu bushula akabu ne bubeeramu. Aba waggulu shula bundi engatto zammwe nga zibeera awo. Kati wano tugenda mu master bedroom. So eno ye master bedroom. Eno gundi yayo entrance eya balcony yayo. The master bedroom, walking closet, balcony yayo gibalaze bulungi. Eno ye balcony. Ezo zonna nnyumba ziri waggulu, zonna tuli mu kuzizimba zigenda kuggwa. Wano mu kitundu tulina ennyumba 3 naye ewedde eri emu. Kaza kavyo kalaba. Mukalaba oba gwe oli ku kifo. So kati tugenda mu bathroom ya master bedroom. Giraba ndowooza ekirimu ekirimu kya glass
si bikolerere. Shower namo tugenda kubateeramu ka glass. Buli ogiraasi bwaki? Obwo bwakuteekamu busenya ne Colgate. Kuteekamu muno busenya, muno kuteekamu Colgate. Era ndabona zonna twakola ddabo. Zonna buli kimu omazzi mugani ojja buzinga oyingira. Just obuntu obugulamu bwonna kufikisinga water heater ezo naye nga nazo weeziri just kuzifikisingamu. Ne odrop ya master. Abakazi babeera n'engoye nga mpitirivu nnyo singa ffe abasajja. Ate y'abasajja yenna. Eno ya mukazi? Eno y'ey'omusajja. Eno ya mukazi eno y'omukazi. Yeah. Ate eno y'ey'omusajja. Bakazi mmwe. Bakazi mmwe. Eno y'ey'omusajja. Era ko omusajja ke katono. Neera nayo nnene. Ennyumba eno mpya, mulaba ebimu tuli mu bifikisingamu, kati mbulamu water heater zokka naye mweziri. So kati eno glass ogiraba. So kati mulaba akagundi kano kaleeta light mu nnyumba temubeeramu nzikiza. Twakola na aluminium tuteekamu glass. So omuntu bw'oba olinya amadaala kiro naye mba tekuliiko masannyalaze, light ebeera ki? N'emisana, nnyumba ekiro emisana zibeeramu enzikiza. Naye amadinisa nga mugalaba gonna manene, kati naye no glass ereeta ki? Ereetamu light. So ennyumba eno eri wano mu Arkwright mu neighborhood esinga obulungi. Ndowooza kye kitundu ekyokubiri ekisinga obulungi ku Ntebe Road wano Arkwright bw'oba oggyeeko Lubowa. Bino byebifo abagagga mwe basula oba n'abakoze ku ssente. So bw'oba ogyetaaze ojja tukubirako ku namba zaffe weeziri awo. Omuntu bw'oba olina cash wo 1.1 biggwa. Bw'oba olina 1.3 installment naye nga cash 1.1. Nyumba mpya nnungi, kakala mukalaba kali cool. Size zino kala z'essomero. Amataala ge twateekamu galaba twagimportinga bimportinzi nga tumanya abantu bye baagala.